po jako akawuwo amanya n'enkalala twamala dda okuzitereeza. Abakade mu ggombolola y'e Kikandwa mu disitulikiti y'e Mityana bafunye akamwenyumwenyu oluvannyuma lw'okufuna akasiimo kaabwe gavumenti ke yabasuubiza, era omukadde abadde alina okufuna ku nsimbi zino abadde alina okuba nga aweza emyaka 8 ate ng'alina endagamuntu nga gavumenti bwe yalambika. Ne tulaba era nti kya buvunaanyizibwa okuba nti kati abakadde abasigaddeyo bonna nabo tubatuusaako akasente kano akatono ke twarowoozaako nga gavumenti omwaka guno, era mu biseera bino bwe bakeetaaga ennyo. Tetujja kulinda mpaka lwe tunaggulawo kubanga bakadde akasente kano lwe bakeetaagira ennyo okuba nti kabatuusaako obujjanjabi n'obuweereza obulala. Abakadde bano betusanze nga beeyiwa ku ggombolola y'e Kikandwa basanze akaseera akazibu okutuuka mu kifo awagabirwa ensimbi zino kubanga abamu babadde tebasobola nadde okulinnya bodaboda. Okutuuka mu kifo awagabirwa ensimbi zino kubanga abamu babadde tebasobola wadde okulinnya bodaboda olw'obukadde ekiwaliriza abamu okusitulwa ng'abaana abato. Kati tukole tutya? Tasobola. Piki njitutte aganya okutuula bana abagulufa tegeyanjuluza geegatta. Okusinziira ku bakansala ku mitendera egy'enjawulo okuli Sebufu Henry asabye gavumenti ekakaneko wansi okuva ku myaka 8 okuddako wansi kubanga abakadde bangi abakuza mu myaka nga tebakyesobola. Naye nga etteeka ligamba abo bokka abaweza emyaka 8 balina okuba nga bafuna ssente zino z'okubayambako nga bakadde okugula kasabbuuni n'okugula kasukaali, era nga buli muntu aweddwa ssente za myezi 6 gy'emitwalo 15. Awo twakwebaliza gavumenti yebale kuwaayo, naye tusaba ekkaneko wansi nti abantu abamu ab'emyaka 7 nabo tubasanze mu byalo nga tebakyesobola beetaaga obuyambi. Namusisi Aneti atangazza ku bantu abateekeddwa okufuna ensimbi zino ebisaanyizo bye balina okuba nabyo nga bano balina okuba nga bawezezza emyaka 8, balina okuba n'endagamuntu wamu n'ebirala kubanga n'ensimbi ezigabibwa temuli byabufuzi. Okusookera ddala mukadde agenda okuganyulwamu mu ssente zino ateekeddwa okuba nga aweza emyaka 8 n'okweyongera waggulu. Bw'abanga yeewandiisa mu register n'agenda mu nnira oyo muntu omutuufu agenda okufuna ssente zino. Bw'obeera ng'oli mukadde nga wafuna ennangamuntu ng'eri wansi wa myaka 3 ng'ewaffe okugeza nina omukadde wange Nakawooya alina ennangamuntu eri myaka 3, oyo omukadde nebanaawo nga bamukulula kaliba ng'alina emyaka nga 8 tateekeddwa kufuna ku ssente zino. Oteekeddwa okuba nga omaze oyita mu procedures nga bwe zikola ki nga bwe zigamba. Essente zino zizze tezirimu bya bufuzi. Abamu ku bakadde betuwayizaamu nabo oluvannyuma lw'okufuna ensimbi zino batulaze essanyu na ki kye bagenda okuzikolamu nga bano bafunye emitwalo 15 buli mukadde. Ennyumba bagizimba sisimenti ngisinzizeeko batonere bimmanja abaana babayiniriza baali basoma babayiniriza dda tebakyasoma kati ebyabaana netubivaako kati ekyokulya nakyo mbadde nkyagala era kati kigenda okutandikirako. Kasukaali kembadde nti nkugambye ebyokulya byokunywa byetugenda okutandikirako kunywa kugula kakulya amaanyi gatukuba wabula wakati mu kugaba ensimbi zino abakadde abasinga eby'okukuuma amabanga si babaddeko nga n'abamu tebalina bukookolo wano basabidde gavumenti okubayamba ebaweereze ku masiki nga bwe yabasuubiza. Naleka abaana ntawanye n'abaana yawo sina buyambi bonna banongoza sina buyambi. Gavumenti yagaana okunyamba entambuliddeko mu katigulu ya myaka 15 ntambulidde. Omwana ali w'amagye? Yali w'amagye yali befunani bamutirawa bamutira. Ssentebe wa NRM Mityana Salongo Nsegumire Kibedi asabye abakadde okukuuma obuyonjo nga bayita mu kunaaba engalo kubanga obulwadde buno businga kugoya abakadde. Naye tulowooza tujja kuddayo nate tulabe nga emyaka oba oliawo gikakkanamu okuva ku myaka 6 ogenda waki ogenda waggulu kubanga emyaka egy'obukadde gitandika ku myaka mmeka 6 nga ssemateeka bwakola ki bwagamba. So n'olwekyo basewo ne bannyabo embeera bwe tuba nga tuli mu mbeera efaanako bweti tetwagala kuwanyisiganya bigambo bingi nnyo, twagala okubeera nga twekuuma buli we tugenda tubeere bayonjo tunaabe mu ngalo tubeere nga tuwuliriza abasawo batukola ki bye batugamba okusobola okulaba nga twetaasa ekirwadde kya COVID-19. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television n'okwongera okusaba
okuwanika emikono eri Mukama Katonda ekirwadde akikole ki akitwale kubanga ffe ffekka tetulina buyinza obula tulina obuyinza nga tusabye oyo ali waggulu.